Bannange omuntu nga bukya musiru ne buziba ne buwongera nga musiru aba yeesiimye ate yeeraliikirira kyewali. Ekyokubiri, lowooza ku kyogenda okukola nga kya mukyala we yekka. N'omukyala omulowooleza yekka kubanga mukyalawo. Ojja kukeera bw'obanga tewabyawula mu bikaayanire. Bassebo ne bannyabo nsanyuse okuba nga ate tuwuliziganya nate mu ngeri ey'enjawulo. Omanyi bagamba nti enswa bw'ekola etya bw'ekyusa envubo bw'ekyusa amaaso nga gw'okyusa envubo. Ate era munaye tesobola kugwa mu mpompogoma era erina kugwa mu nvubo. Olina kusima nsime. Simanyi oba Nakasongola eyo mugira mutta enswa. Kyoga teri biswa. Anti waliwo amasaza ge tumanyi. So ladies and gentlemen, Solomon Kaweesa ge mannya, tuli ku mukutu. Kirungi nti nammwe gye muli. Tuzze mu ngeri ey'enjawulo tusobole okubeera nga tubako ebigambo eby'enjawulo bye twogera. Tujjanga kuba tusisinkana n'omubaka Ivan Kyeyune ow'e Nakasongola okunyumya ku nsonga ezigenda maaso mu Parliament. Manyi abantu bangi amawulire abamu tebakyagalaba, abamu balabalabako, naye ng'ate eriyo ebintu bingi bye twetaaga okutegeera. Kizibu nnyo bitegeera nga tetulina mu babaka. Sebo tusanyusa okulaba. Weewaawo ssebo. Nalinga e Nakasongola nga neegomba osinkana Solomon Kaweesa. Atotandika biboozi. Kama wa kitiibwa, kama muddiza ettendo lyonna. Abantu bakubuuza Solomon Kaweesa. Bannaye nze mulina. Ninja kujjako e Nakasongola kirabika abantu banjagala nnyo. Abantu bakwagala ate n'ebibuuzo ebinnemye okuddamu. Byebya NTV eddako ddi. Naye bweddako Kaweesa ddala tebaamugobye. Ebigambo bitambula eyo. Bigambo by'abantu. Ssebo abakulu bakoze lisiti y'abantu be bataagala kuwulira ku NTV. Ningamba kati Kaweesa bw'atakomyewo nze omunakyalo waabwe n'olwonze nzira. Ate oba lwaki oba todda? Nga gwe tokomyewo. Lwaki oba todda? Nze nsobola n'ossalawo nengaka ngende njire nga nkola ebirala. Okulima bintu ebyo. Byonna bikole naye bannayuganda bagambye komawo. Kasaba tuzzaako ng'okomawo. Nga mbaweereza. Njagala kwebaza okumpa platform eno. Weewaawo. Information kye kimu ku bintu ebisinga okuwa direction ensi. Abantu bonna abeekuumira mu butamanya era obubonero obulabirawo mu nneeyisa yaabwe, mu njogera yaabwe, mu kusalawo kwabwe, kubanga oluusi obutamanya bwe bubakulembedde. Space eno gy'ompa oba gy'owa n'abalala nga bw'ogambye oyogera ne bapuliida, bakanso, abantu ab'enjawulo, abayivu, abakugu, abalinako Katonda status w'abawadde. Kikulu okugabana information n'abalala. Okumanya kintu kikulu era nze wabaawo ne ngamba abantu nti abantu bokka abeesiimye mu bulamu bw'ensi eno bali babiri. Asooka ye muntu omusiru. Omutuufu. Bannange omuntu nga bukya musiru ne buziba ne buwongera nga musiru aba yeesiimye. Ate yeeraliikirira kyewali. Ye bibye byaggwa. N'omuntu omulala eyeesiimye ye muntu ali ignorant. Atamanyi. Tafaayo ku kigenda mu maaso. Kasita alidde anywedde. Talina kwa comparinga. Talina kimusoomooza. Kimweraliikiriza ku nsi kuno. Abo Katonda yabakola nga bali bulungi. Nange waliwo wembeegomba kubanga oba omanyi weeraliikirira n'ofuna ne stress. Kubanga olinako ky'omanyi. Tukeera ne weeraliikirira obulamu bwo. Kituufu. Tukeera ne weeraliikirira eddembe erityoboleddwa ku balala. Tukeera ne weeraliikirira abaana bo. Kituufu. Tukeera ne weeraliikirira environment mw'osula. Tweraliikirira bye tugenda okukola. Tweraliikirira bye tulirekawo. Tweraliikirira bye bali twegombako.
Omukurulo. Kati oli akeera n'agamba omuntu lwaki alaba amawulire g'ensi endala. Tomanyi lwaki otuula ku seenyeenyi n'olaba amawulire g'ensi endala. Tamanyi omuntu lwaki okeera n'oyagala omanye ku weather pattern. Kubanga okeera ng'oyagala oleka effaamu. Kino nkigamba nnyo n'abasajja nti buli lunaku lw'obeera ng'ofuluma ewaka bw'oti. Lowooza ku bintu bisatu. Lowooza ku kyogenda okukola nga kyammwe mwenna. Oteekwa okuba ng'olina kyokola nga kikyo ne mukyalawo n'abaana. Ekyokubiri, lowooza ku kyogenda okukola nga kya mukyalawo yekka. N'omukyala omulowooleza yekka kubanga mukyalawo. Ojja kukeera bw'obanga tewabyawula mu bikaayanire. Oteekwa okubaako ng'olina ky'osacrifice nga kya mukyalawo. Kyonna ezivaamu yazirowooleza. Kakati baako n'ekyokola nga kikyo. Ng'omusajja balabe eyo beezimbirayo n'obuyumba. Solomon kankubuulire. Abasajja bonna b'owulira n'atuuka ng'alina abakyala basatu nga wakata kyasulawo, abamu basula mu mmotoka, abamu baakyawa abaana, kubanga bwe yabikola byonna teyayawula. Byonna byali bibye. Kati tosobola kubanga olina ebibyo ng'omusajja unless nga wakola ebyabali. Lwe bagamba nti ng'oli alina kyaga kino kyange omwami yakimpa oba wano wange taata yampaawo. Oba olina eka z'ettaka 5 making sure ng'eza5 mukazi wo n'abaana bazimanyi. Kati baako ebibyo by'okola eno. Ogenda kubeera isolated bakufulumye bye wakola. Basajja mbalabe eyo ng'abaana be bakwataganye n'ennyaabwe babajje mu maka. N'ofuuka opposition mu maka n'ogenda mu buwaŋŋangusi. Gwe yali mu gavumenti. So kati buli musajja buli lunaku lw'okeera ng'ofuluma okimanyi nti nno mutabani gw'ositula ow'emyaka 2 agenda weza 25 nga ye inspector general ne maama we. Kituufu. Nga maama we prime minister. Balinayo muto waabwe IGG. Balina IGG. Ajja okunoonyereza ku by'okola eno. Bakubuuza ebibuuzo. Naye sente watunda wali ziriwa? Ebyange si bibyo. Kati buli musajja yenna baako kyokola nga ne bw'oba okaddiye togenda kunyiigira muntu okeera bukeezi ng'obuyumba bwo teryabumanyi. Akasente ko katonnyayo n'okola ky'oyagala. Gwe tolabangako naawe nkimanyi kikutuukako. Ogenda okulaba maama ne taata n'otuuka nga maama akusiibula n'akutandika okwagala abeeko byagamba nga tatawulira. Yitawo gwe ngende ntemera abaana kasooli n'akukkirizamuserengete emmanga. Okugamba kasooli gwe twalima luli okimanyi kitaawo teyavaako wadde 10. Kino yamutunda naggwaawo anti omumanyi alina maama wo oli ow'ekindi. Kati olw'okuba maama akunyonyodde ebibye n'osooka omusimbula ago 2 nga taata taliiko. Bwe mukomawo musimbule ne taata n'omusimbula 2. Ate maama n'omwongera ogumu. Ne taata alabe ndi wa maama omuwadde oba wakafuluma maama n'alyoka atandika tewali sukaali tewali munnyo amazzi bagenda gasala gwe bakuwadde 2 nga bw'ogifunye muzeeyi gyonna maama tetenkanyiza ku muzeeyi gyonna maama n'agimusikambulako. N'amala maama awulira ekiro nga muzeeyi akubira kakati no Solomon amaviivi galina engeri gye gannuma gammeketa va ku mwana tannasasula fiizi. Alina abaana be naye ab'okulabirira. Gakulema okwekolerera oli mu kusumbuwa omwana bw'ataaweerere baana olw'okuba amaviivi gakubwatu ndoza owulira ebigambo. So bw'obanga olinayo obuyumba bwe olinayo obuteebu wano baba bakutabukira ng'okubira omwana abusolooza. Tundako ennyana gijjeewo ennume gitunda otereyo 8 olukadde wengo olina emirembe. Nkaluddeko ako nga kamugasa eri buli musajja. Kyogamba nti bano abasajja be tulaba nga yali musajja w'amaanyi naye ng'ali waka afufuggazibwa. Obuzibu buva ku buteeteekateekera bo ng'abasajja. Nkubuulira gye buva bwenkana. Togenda kuditamininga baana interesi zaabwe nga bakuze.
okuleka Katonda bw'ayamba obuyambi nabo ne bakola ebyabwe ne bakulekera ebibyo. Oba ne maama engeri gy'anaakaddiwa tosobola gitegeera mukyalawo engeri gy'anaakaddiwa wabula buli kyokola bakiinamu siteeke olina bw'okibajjamu. Era osanga abasajja nga balina ebizimbe nga bali mu makooti tobalaba bawulira abaana bantutteko ekizimbe kyane yakeera maama n'amumatiza kati olaba kizimbe kino kiteeke amannya ga Solomoni kati omwana bw'obimanyi kati olaba tetuli seefu biki property zonna ze mu registeringa mu baana ogenda otuuka okuyingira 6 nga maama n'abaana balaba nti gw'olabika ogenda wasa omulala atwala ebintu byabwe. Ate naawe tosobola kumanya oba oli wasa oba tuli wasa. Kituufu. Kaakati baako by'obalaga bino byammwe n'ebyotabalaga. Nze nno basajja eyo mbamanyi abaŋŋamba nti bazimbayo eyo obuyumba bwabwe mbu omwana basobola okukera ne bakugoba ewaka ne maama. Omusajja alina property oba eri Naggulu yaliteeka amannya g'omwana we ng'ali 3 years. Omwana yatuuka 18 omusajja n'atandika okulwala. Omwana atuuka 27 omusajja ayagala otunda property bamutwale bamujjanjabe. Omwana alina okusayininga nti kubanga property esoma mwana mwana mugati muziirika naawe kintu wakinteerawo ate nze ngiri kati ng'otunda ate nze ndijjawo ezikola kino. Biba byonoonese. Etteeka olwo liba terikukkiriza si kikyo okuleka nga ate mugenze mu kumatiza omwana nti ntunda olinako bw'agaana oluba oweddeyo. Naye byonna abantu esooka kubeera trust nti tomanya biki naye buli musajja kolayo ezizo nga zizo waliyo obudde obw'okufulumya gavumenti bwo gyebuli yagalagaana. Biki ebiri mu paalamenti? Paalamenti okusooka kwa byonna mwaddamu nga 7 okutuula. Twatudde ku Lwokubiri lwa wiiki eno. Kyentegedde ku paalamenti abantu baffe abalonzi nsaba bakkirize nti ku paalamenti waliyo emirimu egy'okukola. Nkirabye ku nze osobola okumalako olunaku nga tokutte essimu. Osobola okumalako olunaku nga muntu yagikwatira nti oyo mbaka taliwo ali busy. Ate ekyo nakyo kibi abalonzi bayinza ate obutakimanya nti atandise otujooga luli nga lye yali ng'azikwata nti kati ki ekyatuukawo. Kakati kankugereze olunaku lwa jjo lwadde Lwakusatu komiti eyange eya local government PAC local government Public Accounts Committee local government twatudde batekiniko abakola ku accountability oba ku budgeting nga batubuulira tulina files 1491 eza office of the IGG ze tulina okusoma. Ate ojje ng'obitegeera anti kaakati actually committee ya local government mu committee za parliament zonna za mugaso. Naye committee eteeka endabirwamu ku nsaasaanya ya gavumenti omuntu wa bulijjo agirabe agitegeere eya local government. Committees nyingi mu parliament ez'omugaso naye abantu si bangi bannayuganda abazeekubiramu reflection. Nti eyo enkwatako. Kati komiti esinga okukwata ku muntu wa bulijjo ye komiti ya local government kubanga services eziri tangible omuntu wa wansi zaalaba gye ziyitira oluguudo amazzi amasannyalaze amasomero amalwaliro omuntu wa bulijjo byasinga okwagala kuba bye bitukwatako. Kati Parliament ye 11 yatulekedde backlog eya office of the IGG reports ezijja ffe tuzitunulemu aba parliament ye 12
bali baali bakola ki? Sijja kuboogerako nnyo kubanga nange tomanyi njolekedde omulimu mupya. Kakati teebereza komiti etuula nga ffe tugenda okumanya ku masomero ga gavumenti gonna ddala ssente ezifuluma ku baana aba UPE zisaasaanyizibwa nga bwe zifuluma ne zitwalibwayo gw'omulimu gwaffe. Teebereza tulina sub-counties ezisoba mu 2,000. Kituufu. Tulina districts ezisoba mu 140. Tulina municipalities ezisoba mu 4. Ebyalo biriyo 7,000. Tulina kilomita z'enguudo eziri 10,000. Kakati olutuula mu komiti bw'oti essimu evuga ng'abantu tufu bakwetaaga naye ate ng'olina okusoma ripooti ezo okunye bulungi abantu abo sente ze batutte. So palamenti ebyaddala emirimu weegiri. Kakati ova mu komiti ku 8 n'oyingira pulina. By the way nze ntuula nnya siridde langi. Togenda kulwalira mu palamenti. Kyova olaba abantu batusomesa mental health nti munnange ogenda kufuuka member wa palamenti naye efu zino 7 nkulu. Olina okuba ne famire nga nayo teyeemulugunya. Ojjako era abalonzi obasanyuse. Famire yeekubagiza ebeere mu kasonda. Kale singa teyeesimbawo singa tuli basanyufu. Famire enakuwale etuuka okugamba kale katumulinda ate alibeera munnabyabufuzi buli kaseera. Nga bw'obimanyi ebyobufuzi omuntu yekka alina assurance ye Museveni. Abasigadde ebifo byonna tweyazika byeyazike. Ogenda okumanyiza constituency ekusuddeyo ng'ate famire nayo yakusuulawo. Osigalawo mu bbanga. Osigala mu bbanga. Ekyokubiri olina okubalansinga constituency ojja kubibiita famire ate bali bakole ki? Obaveeko batandike nabo okusuulawo. Naawe ojja kufa ku constituency ne famire ate ggwe weesuulewo. Bakeere ekibumba kirwadde, akataago kalwadde, amawoolo malwadde. Simanyi omutima gukuba bubi. Omutima gutudde mu mazzi n'obuuza mu mutima guli mu washingibbe. Oba nninamu akayanja mu mutima mubi. So kaakati abantu bano balina okutusaasira nti bw'okuba essimu y'omubaka olunaku lulamba tonyiiga oyinza okukeera n'obeera nga bambi okubidde mu budde obukyamu. Naye essimu y'omubaka ogifiirako bufiizi. Ayinza okukwata nga wayise weeks 2 kisoboka. Ekyo nange nkirabye. Olaba nze atakyakufuna bulungi. Nze munne yakubanga akagalo kali ku green bwoti. Gundi amaze weeks 3 nga tanfuna bizonto. Kati omubaka parliament ate bw'ova mu gundi mu komiti eyo gye mbadde nkutemera waliwo oversight gy'olina okukola ewuwo. Kati enkya saawa 2 ngenda kuba ntudde mu Natural Resources and Environmental Committee. Tulina okumanya ebisenyi byaffe baani ababiyiwamu omuceere. Baani abasima omusenyu nga tebalina lukusa. Twaggiddwa abasino traka z'omusenyu. Zikwe ziri okwo ku Masaka Road nziraba. N'ewaffe. Nayo baatandika. Omuntu n'akeera n'atunda ekibanja kyonna eka 7 ne bagizirikamu oguwompogoma. Ebiwompogoma biriyo bwe. N'omugamba nti okimanyi nti omusenyu gw'otunze eka 7 bakuwaddemu $4,000,000. Naye okuddamu okuliclaiminga awo ettaka libeere n'amakulu kyetaaga emyaka $1,000,000. Ettaka okukola soil erosion biki ogwo ogunnya gwezi. Kaakati komiti eyange tulina okukyala mu buli district kubanga ffe tugenda okumanya ssente z'enguudo ezifuluma tulage luguudo ki olwafu nga bw'olaba baminisita owa local government Mwami Balamu n'omukyala Nammeere kye bakola kati ffe tuli mu ministry eyo. Nze nagironda nga nina ensonga. Nakasongola district kizze kyogerwa nti erifuuka city. Kwe muli ku lukalala. Kwe tuli ate sikufuuka bufuusi. Actually factors zonna ezifuula Nakasongola okuba city tetunnazituukiriza tetuziri. Kyokka ekituyamba biri ebintu ebi. Locality tuli wakati mu Uganda.
location ya Nakasongola nti bwe tuba tutagetinga abantu abava mu West Nile nga Arua abagaba katale ke Kongo tuli kumpi kituufu bwe tuba nga abantu bonna abayina merchandise aba traders abamaanyi bonna abali mu Kampala nawo tuli kumpi eyo factor nkulu factor ey'okubiri bwe kuba kuzimba bisaawe bya nnyonyi tuli kumpi n'ennyanja ne bwe kuba kuzimba bizimbe biwanvu landscape ya very flat ekyokusatu tetubadde na population kati replanning ekifo nga Nakasongola okukiteekamu enguudo ennungi streets ennungi okukola drainage system nga nnungi kwega neefuuka nga model city kisoboka Nakasongola equalifyinga bulungi ekyenjawulo kyokka ekitatuqualifyingisa kufuuka city mu bibuga ebitondeddwawo tetuli bangi tetuna population tenazimba eyo requirement however nze nayagadde ndabe mu bukulembeze bwange ngeri ki gye nnyinza okutaapingamu mu local government okubanga ekibuga kigenda ottuuka ng'abantu bange mbateeseteese kubanga kiyinza ottuuka banatives abasangiddwamu mu Nakasongola ate ne batakifunamu yadde njagala nteeketeeka abantu baffeeyo naddala ku land ownership ekibuga kigenda kujja nga balina otema network cables muleme kufuna ebizibu byehoyima bye twalaba abamanya nti bagenda kufulayo ekyamaanyi ne bageetaka ne baligula cheaply abantu bava eno mu Kampala abakozi ba gavumenti abo ba police makers ne bamanya nti kakati olaba Nakitoma bagenda kusaayo industrial park ya square kilometers weziti ne bajja banoonya obutaka awo mu kifo ekyo ne bagula abantu eka nnyanya kakati bo nga bamanyi nti awagenda kubaawo industrial park ne balyoka ate bo ne batunda buli eka million 10 tewaba yali parliament yakumeka lwe baazuula mu mpapula ezimu nga waliwo omukozi omu mu gavumenti ayina ettaka ku buli projekiti ya gavumenti weegenda okuyita mu myaka 4 egiddako nga gye yagulawo kakati engeri nange gye njagala okutaapinga mu local government omanyi kasita omuntu wa bulijjo yeeraba mu projekiti ya gavumenti ng'agifunamu direct ng'omukulembeze oba owangudde ate naye agiwagira nnyo singa Nakasongola mu kubeera kwange ku komiti eno nsobola okusika eddwaliro kubanga kyansingirina tugenda kulambula tulabe nti abasawo batono abalwadde bangi kiba kiriyo bookiraba ajja keera gambe okusinziira ku muwendo gw'abalwadde abayiika kubanga Nakasongola mu mwezi gumu tujjanjaba abalwadde abasoba actually buli lunaku tujjanjaba abalwadde abasoba mu 8 bangi kati eba tekyali hospital eba referral kakati nze bwe mmala n'ennwana nga mmaze olaba reporting emaze otulaga nti twetaaga ba doctors 8 olw'omuwendo gw'abalwadde bwe bati kyokka tulinawo 10 olwo tuba tumaze okulaga understaffing bwe tuzuula nti tugambe tulina essomero ya secondary school lirina abaana 1200 ratio of child to teacher erina kubeera 1 to 27 naye essomero ery'abaana 1200 lyetaaga abasomesa abagenda mu 1500 naye tulina abasomesa 27 baba batono bwe tujja ku luguudo nti oluguudo oluva e Kazwama olugenda oluva Nakasongola lukone Kazwama lukone Kalungi lukone Bamugolodde ludde Kikyusa ludde Ziroowe bwe ngenda mu komiti ne tulaga nti sente z'enguudo ezifuluma akawumbi kamu tekasobola ku rehabilitatinga luguudo olwo oluvannyuma lwa myezi 3 kubanga kasita enkuba etonnya luba lulina okufa luba lulina okwesima ne bwoba waakalusaako akawumbi kyokka weewuunye Nakasongola tulabika tulina kilomita z'enguudo emitwalo 40 naye tufuna akawumbi kamu tekamala kakati ebyo bye bimu ku bintu bye twagala tugende nga tuzuula zo z'entono ezijja zirina kye zikola kirabwako ka budget akatono ke bawa district fe batuwa obuwumbi 45 buli mwaka weewuunye obuwumbi 45 obuwumbi obusoba mu 32 misaala y'abakozi ba gavumenti
obuwumbi obulala nga 11 non-recurrent expenditure kanika motoka mafuta kubeezaawo office obuwumbi 2 bwokka bwe busigalawo okulaakulanya district. Kati ebyo byonna bwe tunaagenda nga tugenze tubijjayo oba oli awo gavumenti esobola okwongezaamu budget esobola okulaba obwetaavu bw'okwongera ssente ku nguudo ku masannyalaze n'ebirala byonna. Ebyo byonna bigwana mu kitundu kyokka waliwo n'ebiri obubi okusinga ewo. Anti kati local government era tekola ku district yo nga committee wekaagirimu tugenda lambula eyiyo oyagala ebenga model area. Muganda wange nze ninga bwolaba enkoko walaba etakula yejjako etakula esembeza mu bigere byayo district endala nazo zijja kufunamu naye njagala nange nakasongole efunemu. Ate n'olwabiri byoyogedde nti kibuga tumuteekateeka ofuuka ekibuga. Kibi nnyo kubanga ekibuga kigenda kujja nga abantu bannansi si bateeketeeke. So mu ndowooza yokkiriza nti ekituufu ssente zino gavumenti eziteekayo kukola emirimu but somehow somewhere zirina we zitabukira. Exactly. By the way gavumenti erina ssente ate eziteekayo gavumenti erina ssente naye gavumenti ebbibwa. Gavumenti ebbibwa obuzibu bwonna era bannayuganda twefaananyirizeeko ng'Abannakenya nkyogera buli kaseera. Bannayuganda obudde obusinga tubuteeka ku bintu ebitalina makulu. Kyo kyogereko nnyo. Kiringa nga father azze n'akola mmisa oba wali okigenderedde abantu ffenna munnaye obwongo bwaffe tebufokasinga ku kintu kyekimu. Father ayinza okujja n'asomesa mmisa naye nga waliwo omuntu okuva lwe yayingidde mmisa atunuulidde omusubba agugenda zikira nga father nga ye yefokasi ye weeri obwongo bwe bwonna n'amaanyi ge n'obweraliikirivu buli ku musubbaawo buzikirira wanuuka father tannamaliriza mmisa. Kati ne wabaawo n'omulala okuva mmisa bwe yatandise nga obwongo bwe bwafokasinze ku kintu eki okusinziira nga bwe tutudde serving center bagenda gisaawa endi okumpi enaabeerawa nga yawo we yafokasinze. Singa mba wakuba kikono mpitawa bwe mba ddala nga nze omu ku babiri abasoose ku mmere weewakuwa okumpi. Father n'alyoka annyonnyola awo Yesu bwe yava Bedunaniya wa booda yali amutomedde. Tewaali booda ebiseera ow'endogoyi yali amutomedde. Mukama waffe enjiri yonna abo abantu abafokasinze ku butono obusongo walayi tesobola yingira wano. Kyekiri ku bannayuganda. Ombuuziza ekibuuzo nti gavumenti ssente ezirina era zituuka gavumenti ssente ezirina naye Abannakenya abo balaba lwaki buli kaseera bapulezidenti baabwe bakyuka. Omunnakenya eyaza okuse ku ssaawa emu ng'ali mu siripa we bayita Umoja ali awo kaduuka akasookerwako aguza olupapula lw'amawulire amaze okusoma headline agisomye asomye page ezi zonna eziddako asomye Rift Valley asomye ekiri ekisuumu ali kumpi n'okutegeera n'okumanya era babuuza ebibuuzo. Bannakenya basoma. Nze nali nkola mu Daily Nation ye Kenya nga olunaku tukuba kopi 24,000 nga lwe bitusaze nnyo tutunda kopi 22,000. Kati nate olwo olupapula naye babeera ku mawulire balabira ddala olowooza tubafaanana bali baatugenda wala. Exactly. Kakati naffe wano mulimu gwaffe nga bannayuganda ffenna okubeera nga tubuuza ebibuuzo kubanga accountability kibuuzo kya buli munnayuganda. Ssente zo era abannayuganda nti tulina obuzibu okimanyi nti nno basoma budget bannayuganda bonna nga balinda mu mafuta ga ttaala bwe kyali ngedde okusinga nakati mu kyalo eyo bakyalinda okumanya parafiini bwagula. Kakati babuuza bongedde mmeka ku mafuta kakati ekibuuzo ekirala bongedde mmeka ku ŋŋaano bongedde mmeka ku butto
banange ssente ya bajeti erina ebintu ebirala bingi bye muba mubuusizza amaaso nga n'ababbiya nabo balina okubuuza bbiya ayongeddemu. So singa ssente ya gavumenti nga bwefuluma yalinga etuuka n'ekola kyeteekeddwa okukola. Singa gavumenti abantu tebagibanja ate ffenna tunaaba bannabyabufuzi. Ffenna tuli bannabyabufuzi. Cairo, nze naliko Cairo badde oyogera nti Kenya ekuba emitwalo 25 ndozowulira wano olupapula olusinga okuba copies ennyingi tebufulumya na mitwalo 4. Oli mutuufu kuba bannayuganda culture y'okusoma tetugiina. N'okuwuliriza emipiira nga wategese ku kisaawe omukazi asomesa okugeza amabina n'okuleeta eggundi. Ekisaawe kijjula nga gwaze okusomesa engeri gy'olimira ku ekemu na miliyoni 10. Olinawo abalimi nga 5 naye nga bonna bali ku kisaawe bayigaggeza mabina. So kakati nali e Cairo abasajja tebafuna adde olufuuyirize lw'enkuba. Naye okimanyi nti juice yenna ali processed owa guava, simanya tangi, ow'enniimu, owa apple, emiyembe mu supermarket zaawa ava Cairo. Nina mukwano gwange eyo bwe nagendayo okulambula wano jjojuzi nga twakaggalawo nabadde enzirayo gwakubiri ate alina ekifo ekyamwe yantutte naŋŋamba awo eddungu twalitta amazzi gonna bagataapi ne bajja mu Africa ne banona black soil nga kiringa kibira. Natidde naŋŋamba oli ali ddungu ne mugamba oli olupapula lwa aluyitaani olw'e Cairo olusinga okuba kopi ennyingi bakakadde. Kitegeeza nabo basomi kyova olaba gavumenti bwe baba bazikyawa tolisanga bookyezza mu motoka nga bakumye ekipiira mu luguudo nga baasize endabirwamu z'ebizimbe nga baluutiza kuba bamanyi kikiina sente zaabwe. Bwe baali bajjako ono omusajja bamuyita Hussein Mubarak baakuŋŋaana ku Tahrir Square natuukawo ndoza bakuŋŋaana abantu bakadde n'okusingawo tawuni yaabwe terina property negi buli kimu kyasigalawo kubanga bamanyi eggwanga lyabwe. Gundi president eyaddira Hussein Mubarak yali ali mu kukola projekiti y'okuzimba Suez Canal ey'okubiri. Yajja ku TV n'abagamba nti bannansi bannanga ba Egypt Suez Canal gye baazimba mu 1952 simanya sente zetukoledde nyingi wabula emmeeri eziva mu Red Sea nga zigenda eri mu Atlantic zimala essaawa 13 nga zirinda zino zisooke ziyitewo then zino okuzisalemu nga kitwala 16 hours nga zitokotera mu mazzi awo. Tulabye nga waliwo niidi y'okuzimba line ey'okubiri naye tetwagala kwewola. Twagala buli munna Egypt oveemu ssente tuwe nga tekuli magoba. Akawunti ya gavumenti eri namba gundi abaana ab'amasomero abakazi abakadde abantu abankuseere babiliyoni aba Egypt abavubuka ababodaboda abataxi bonna bakeera kusaayo ssente. Ndowooza ne wano kisoboka. Mwami Museveni oyo yakigezaako mu COVID. Walaba ssente ezajja abantu ne bagabana emmotoka. Mu COVID abantu abaagaba era bye bitongole ebyo ebisinga okutunyuunyuuta. Byali bituddiza nalaba wa boodi eyaleeta 10,7 n'amusiima. Bameka aba boodi abaaleeta? Saababala. Ebitongole ebitunyuunyuuta era ebyagala ennyo okwekulubeesiza ku mukulu. Bandabye. Byali bikubye kalango. Babamu baali kalango. Kaali kalango. Okay. Kati nze nkubuulira gavumenti eno omanyi bameka abakolaganye nayo ng'ebakubye ekimu. Gavumenti ekeera n'ogisappulayinga. Nimala omwaka 2, 3 nga tesasudde supply. Taba gavumenti abagwe bakwasa obuvunaanyizibwa obwo nga bwagambye ssente zijja naye ne ziweterawa. Ekyo ekintu olabika
olabika tomanyi bantu bameka bakoze na gavumenti. Omuntu akeera nga yafuna ttenda ey'okkuba ebiraka mu nguudo, for example kawaawano local engineer kyakuba ebiraka mu nguudo za Kampala City Council Authority, n'agenda neyeewola amayinja, alina ekirombe gyeyewoza amayinja, n'agenda neyeewola cement, n'agenda aleeta equipments ezitabula enkokoto ne machinery zonna, ng'akimanyi nti bwe mba nkubye ebiraka bino emyezi 3 gavumenti egenda kubeetaddeyo kyeke, abakukwale mbasasule, amafuta biroole gye binywa amafuta ga diesel mbasasule, n'akuba omwaka mulamba nga gavumenti etaddeyo sente, n'akuba ogwokubiri nga taddeyo sente, n'agendako ewa Manerenda asooka abeeko bajjamu akakanye kuba mubanja oyo omukubye ekigwo. Naye abasajja bali aba Egypt bakeera nga basonda is it 11 billion US dollars ezazimba Suez Canal eyokubiri. Omusajja n'abagamba mulekera awo sente twazisonze ziweddeyo in 3 days, kyekibaita okwagala ensi. Tugamba patriotism teweetaaga kuntuuza wali oginsomese. Patriotism teweetaaga kuŋŋaanya bantu kubatwala kyankwanzi kubambaza wuvu. Kola ebintu ebibagazisa eggwanga. Singa omuntu akeera nga mulwadde n'ajja ku ddwaliro e Nakasongola n'asangawo omusawo instantly n'amukolako, ne bamugamba sikaani nga weeri, ne bamugamba nti tukebedde ekibumba kyo kitandise okudigeneratinga, weetaaga ABCD. Dokita agenda okulongoosa n'assistant we be bano, ogenda alongoosebwa ku Lwakuna. Olwokuna ne bamulongoosa ne bamuwa eddagala n'agenda mu rehabilitation n'awona n'addamu n'akola. Oyo okwagala ensi ye ne teweetaaga namuwa yadde 10. Singa Solomon osomesa mutoowo akasente ko yonna gy'okakuŋŋaanyiza n'osomesa omwana n'agenda ku university n'afuluma university n'akola internship ku budde n'abeera employed, oyo omwana ensi ye agenda ajjaaga. Naye omwana atunze ekibanja ne maama we waasula n'asingawo n'agenda e Saudi, oyo ne bw'okeera n'onnyonnyola biki alina obukyayi ku gavumenti. Katuwumulemu eddakiika emu tukomewo.